Yes, nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange nate ate era ku Yugi Updates TV kosinza okuba ng'otuwuliriza. Tulabye ekizibu ky'eggwanga Uganda nga kiri mu bakulembeze abasinze okweremeza mu buyinza ate nga retirement age zaabwe zaatuuka dda. Bannabyabufuzi bavuddeyo ne badisikasinga ku nsonga eno era bonna bagisonzeemu olunwe nti ba ex-powerful oba ba veterans oba ne ba government officers ab'okumwanjo ku mwami Yoweri Kaguta Museveni okweremeza mu buyinza kikuumidde eggwanga emabega. Naye ggolooza lwaki omuntu yandibadde atuuka mu retirement age n'asigala nga akyayanira okubeera mu buyinza oba okusaavinga mu gavumenti? Ensonga yiino kanyi gye ngikuwe. Kutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV kosinzira watannatwegattako genda mu maaso wali eri waliwo ekigambo subscribe kikooneko genda mu kade. Nja kusaba osharinga ennyo vidiyo eno etuuke mu bakulembeze baffe kubanga basinga tuba tumanyi nti bategeera nga ffe tusuubira naye ng'ate okutegeera bakusuula muguluka. So sharinga vidiyo basobole okumanya n'okuddamu okutegeera nga basinziira ku mikutu gino gye tuteekawo, saako n'okusharingako ne subscribe yo ejja kuba ekoze ky'amakulu nnyo okwongerayo vidiyo eno eneeriikinge ku bantu enkuyanja wamu n'abakulembeze baffe gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ensonga gye tuzudde lwaki ba ex-powerful Museveni's ministers basigala nga basaavinga mu gavumenti newankubadde baatuuka dda mu retirement age zaabwe. Bibano bye basinze okulemeza gavumenti mu buyinza saako ne system okuba nga tekyukakyuka mu ggwanga saako n'okudireyinga enkulaakulana n'eba ng'etambula mu ssoobo nanti baba baggwa dda ku mpagala ate ng'era tebakyayinza kubanga kibalina kibongera ku ggwanga. Weewaawo tubebaza emirimu gye baakola egy'amaanyi okuba nga bayingiza gavumenti eno mu buyinza, okuba nga baalwana ne babaako ebimu bye basolovinga bye tulaba. Naye omuntu wava mu kizikiza n'atambula n'alaba enjuba mu kiro, kituufu aba alabye ekitangaala era osanyuka nnyo era tujagaza nnyo nti tulabye ekitangaala. Naye ekitangaala ekyaki? Ekitangaala eky'omwezi. Omuntu waba atambudde n'alaba omwezi ng'ava mu kizikiza era asanyuka nnyo n'essanyu ery'ekitalo nnyo nti alabye ekitangaala. Kituufu mwatuleetera ekitangaala, mwaleeta gavumenti mu buyinza, waliwo ebimu bye mwasolovinga ebyali mu ggwanga ebyabatwala mu nsiko okulwana, muhalwanira ddala bulungi nnyo era tubeebaza n'ekyo kye mwayongera ku ggwanga era ne mugituusa mugituusa. Naye munzikiriza obbategeeza mikwano gyange mwe nabali abakulembeze baffe abalungi nti bw'oba ovudde mu kizikiza n'osinkana omwezi, kituufu oba osisinkanye ekitangaala era kya ssanyu mwatulaga ekitangaala. Naye ate wootambula n'osanga omusana, olina okukikiriza nti omusana gugaba ekitangaala okusinga omwezi. Kati abakulembeze baffe kye kibalemye otutegeera, mwagala okulemera ewantu ewamu okuba mwasisinkana omwezi, mulowooza kyekitangaala kye mulina okufuna, kyekitangaala kye mulina okugabanya eggwanga lino era eggwanga kyekitangaala kye lyetaaga. Mulina okukikiriza nti omusana gwako okusinga omwezi ate era tuguganyulwamu nnyo, guleeta ebyomugaso mingi. Omusana we gujja gukutangaza n'ekyoba tosobola kulaba. Bingi bye tutasobola kulabira mu mwezi, kati mulekerawo okukuumira eggwanga lyaffe mu mwezi nga mweremeza mu buyinza nti mwaleeta ekitangaala ate ng'ekitangaala kye mwaleeta kya mwezi. Waba nga aliwo aleese ekitangaala eky'omusana, nsaba bannange mukyanirize ate obutamukuba nkokola kuteekawo kitangaala ekyo kubanga tekigenda kuganyulwamu ku ye yekka yekka, wabula eggwanga lyonna ligenda kuba nga liganyulwa olw'ekitangaala ekyo ky'anaaba aleese. Kati abamu ku baministers basenkulu badayihadizi ba Yoweri Kaguta Museveni era be tulaba nga ab'omukago, omu ku bo ye General Sali Musale yayongedde okuba nga apika amaanyi ne influence mu gavumenti ya Uganda newankubadde nti emyaka gye egya retirement gyatuuka dda. Ono ayongedde n'agamba nti nno ye olw'okuba nga ye omu ku ba Bush warriors abaalwana okuteeka Museveni mu buyinza, General Sali Musale
era abadde activingira nnyo mu government affairs, particularly mu kufuga n'okukulya operations ezimu eza Wellse Creations. Kati agamba ye akyayagala okubeera mu buyinza ng'atwala gavumenti. Ng'ogyeko economic transformation okuyita mu agriculture, mu by'okulaakulana, bino bimu ku sale byazaayitiramu byagamba nti byaleese mu Uganda era ebimukuumidde mu politics ne economic landscape eya Uganda. Weewaawo newankubadde emyaka gigenze, bano basigala bawoominga nga bagamba nti bo ba political observers, nti era balina okwekuumira mu gavumenti eno okusobola okulaba nga alina gye bagiggusa. Ekintu nze kyendaba ekikyamu nnyo, bano abasajja bandibadde wali ku bbalibbali nga ne baakitinga nga ba-advisors eri omugigi omupya oguzze. Weewaawo mwaleeta gavumenti mu buyinza, mulina okikkiriza naffe twabayambako okujja mu buyinza era twabayiirawo omubiri. Kati kye mulina okukola ate temulina tukuba nkokula nga mmwe bye mwakola bye mwategeka okukola mubikoze mukomyawo. Kati mukkirize ffe naffe twongereko, mukkirize eri yonna omukulembeze ajja mumusapootinge asobole okuba nga alina kyayongera ku ggwanga. Muba nga mulina kye kirungi kye mwagaliza eggwanga lyammwe, mukikkirize nti nno bye mugasseeko mubigasseeko era kye mukyasobola kuba nga mugattako kirala. Wabula oyo azze ng'alina ideologies empya ezigenda okugattako ku Uganda, mumukkirize era mumuwelocoming asobole okuba nga atwala eggwanga lyaffe mu maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ba political observers bavuddeyo ne bagamba kino tulaba ng'ekintu ekigenda okukuumira eggwanga lyaffe emabega, naddala abakulembeze obutakkiriza nti no batuuse mu retirement age, okuddako wali eri wabbali ensi ne batandika giringizaako obulingizi nga bagirengera, ne balaba ebyabalema okukola nga bigenda mu maaso n'okuba nga bikolebwa. Bagaye kino kiyinzika kitya ng'ate abafuzi abalemedde mu buyinzi abatuuse mu retirement age balemedde mu woofiisi, ate nga tewali ngeri ki gy'oyinza kuddukanyamu ggwanga nga tuli mu woofiisi. Kati ekyo bannabyabufuzi kye basinze okwenyamirako era bakubye omulanga ne bagamba ke kaseera abakulembeze abali mu gavumenti abali mu retirement age bakkirize nti nno batuuka dde okuwummula basobole okuba nga ofiisi bazisuulira abaana abato basobole okuba nga nabo bawaddaawaddako okubbulula eggwanga erino. Mukkirize oba mugaane, eggwanga lyabawabako, temukyasobola ddiza ngulu, mwetaaga bakiyambi ssaawa zino. Kutegeeza nti gwe oli muwuliza mulungi, webale nnyo kwekuumira ku UG Updates TV. Teweerabira ku subscribinga, likinga, sharinga. Mbaagala nnyo, mweraba.